nga ya low sperm count gemazzi g'ekisajja oba enkwaso z'abasajja. Enkwaso ezo z'abasajja zijjiramu jjukira nti mu buli mililita ya sperm mujjiramu sperms oba ezo enkwaso milioni 150. Awo naye we mugambira nti kubanga bw'ogamba nti omwenge gwe gwali gwazoonoona mu banyi abanywa ne batamiira Kafeero teyali munywi. Kuba osanga omusajja nga bamulonda na ku kkubo kuli nga n'empale yazifuseemu ng'eka alina abaana era ng'azaala. Kakyo nga nkivuddeko ekyeyo kubanga tuli ku ono Kafeero yali azaala kubanga n'ebisirikirwa yennyini atulaga nti yafuna embuto za Kafeero ezo kujjako nga nazo yali afeekinga nfeekingi naye bw'aba yali tazifeekinga kati omutuufu n'omukyamu abalabi mujja mwezi oli tuli ku low sperm count season. Low sperm count kati ezo enkwaso z'abasajja affected ku milioni zikumpi ze tulina emmeka ngezo bwe tuziina okubeera tukyasobola kuzaala. Omusajja asobola okuba n'enkwaso naye ng'enkwaso nnafu ng'ozina mu bungi naye nga nnafu. Jjukira bwe bagambye nti lwaki enkwaso ezo ziba nnafu. Jjukira buli lw'oba nga omusajja atadde enkwaso zeezo ziyina okuwuga nga zikozesa amazzi g'omusajja ne zigenda ne zeegatta mu mazzi g'omukyala. Low sperm count ekizikoozinga enkwaso okuba nga nnafu bingi. Ekisooka abantu abakozesa ebiragalalagala oba omwenge. Omuntu bw'anywa omwenge ng'abadde tali okumala ebbanga ddene gutta obwagazi ne gutta process ne hormones ezikola enkwaso ne zinafuwa. Kituufu nayogerako ne mukwano ekyokubiri mugenzi Italia amazzi gano agajja nga asidi. Jjukira bw'onywa omwenge gwokya era waliwo ne testi abazungu gye baakolako baakwata bukwasi enkwaso za musajja mulundi gumu naye baasobola okuggyamu abaana 1,772 ne bagamba naye nga n'enkwaso zikyaliwo naye nga gwali mulundi ki buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala. Bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange baakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jasco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House mu Tuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Waliwo omukyala gwe bayita Bisirikirwa alogamba nti yali muganzi wa Kafeero era yamuli nnyo ku lusegere ebbanga ddene naye baalema okuzaala ng'agamba ekyabalemesa okuzaala Kafeero ne Bisirikirwa nti dokita yabakebera n'akakasa nti ddala Kafeero yalina low sperm counts. N'engamba bwe naafuna dokita ono annyonnyole ku kya low sperm counts kino kitegeeza ki era possibility zibeerawo omuntu okubeera ntosobola kuzaala okubeera ng'ozaala. Ekitegeeza gwe buli lutalu obeera otadde mu bufunzo ota abaana 10 buli tondo mu buli mililita. Abagimanyi abalina empiso zino zibatera okukozesa malwaliro ebeera ya milimita 5 mililita 5 empiso eyo ebeeramu sperm counts meka buli mililita emu ebeeramu milioni emu ebeeramu milioni 15 eza sperms.
oba bwe twandiise obukolwa kitegeeza nga bwolaba empisa eya milimiters 5 kati kubisamu miliyoni 15 bw'ogiteekamu spams tubeeramu ne miliyoni 600 ye 600 zibeera 750 miliyoni 750 bebaana 750 bulijjo dokita newe tutya ntugamba gundi alina abaana kimunduga omusajja nga alina abaana bangi kitono abo batono nnyo kuba kuli mu mubiri. Omuntu asobola okutonda abaana wayagalidde. Era waliwo ne testi abazungu gye bakolako bakwata bukwasi enkwaso za musajja mulundi gumu naye basobola okugyamu abaana 1,772 ne bagamba naye nga n'enkwaso zikyaliwo naye nga gwali mulundi ki gumu. Kitegeeza ffe banzadde manya baana bana manya baana bataano tulekerayo ddala omuwendo obwo bubeera busobozi bwo era waliwo ebiba byekkugira. Ku mukyala kiba kitya obusobozi bw'okuzaala? Omukyala ata eggi gandibadde 2 side ne side buli kuba tugaye mu buli mwezi aleeta eggi limu oba ameka oba 2 wa buli side ne side. Kati oluseka olumu baluzibikira nga balusibye n'asigaza aba aleeta eggi ki limu naye y'omusajja. Possibility z'omukyala ayinza zaala abaana bameka? Possibility ani kati kisinziira. Waliyo abazaala abaana 15 waliyo abazaala 10. Scientifically asobola zaala bameka? Tugiza yewadde zaala buli kimu. Scientifically kati kyolina okumanya nti omukyala waddiza omukono emabega. Yes. Ku myaka gyonna gy'akikoleddeko. Gy'aba akikoleddeko. Kati then n'obala ebbanga lye yeetikkira olubuto. Etwale mwaka. Then oluvannyuma ng'amaze okuzaala mu emyezi 6 ekitono asobola okuddamu n'afuna olubuto. Mpaka mu myaka emeka? Paka lwagenda mu menopause. Gye myaka nga giriko emyaka oba buli menopause etandika emyaka emitono myaka 45. Kati bw'atandikira ku myaka 15 okuzaala ekitegeeza mu bali nti asobola ozzaalira emyaka ameka? 3. Kati emyaka 3 ekitegeeza asobola ozzaalamu abaana 2 ku 10 n'abameka? 15. Bakazi muzaale muve malala. Abakazi bakole bazaale bave mu kwekuniza. Tuli ku low sperm count season. Low sperm count. Kati ezenkwaso z'abasajja affected ku miliyoni zikumpi ze tulina emmeka ngezo bwe tuziina okubeera tukyasobola kuzaala. Omusajja asobola okuba n'enkwaso naye ng'enkwaso nnafu. Ng'ozina mu bungi naye nga nnafu. Jjukira bwe bagambye nti lwaki enkwaso ezo ziba nnafu. Jjukira buli lw'oba nga omusajja atadde enkwaso zeezo zirina okuwuga nga zikozesa amazzi g'omusajja ne zigenda ne zeegatta mu mazzi g'omukyala. Bwe gayita mu mazzi g'omukyala ne ziyita mu nseke ne zigenda ne zinoonya eggi. Ago gonna maanyi ga nkwaso ozireetera okuba nga ziwuga. Jjukira enkwaso zibeera ng'obukolwa. Obukolwa obuwuuga nga bulina akakira bwe bukayambako genda nga buwuga. Nga bw'obeera mu mazzi emikono ne gikuyambako okuwuga. Kati nakali akakola nako we kagenda. Kati we kagenda kalina okugenda ne katuuka ku ggi. Buyinza okugenda obukolwa nga 1000 oba kakadde nga budduka speed. Asooka n'atuuka ku ggi. N'akuba akabubi kali eryako eggi ly'omukyala ne kayingiramu. Ekagenda ne katuuka ku sero y'omunda muli. Ne bumeetinga ne bumyutinga. Asidi ono w'enkwaso yo wa DNA ne yeekwata n'eri. Yes. Nga ziryoka zitandika okukola formation y'omwana. Kati obunafu bw'enkwaso we bujjira bwa mirundi gya njawulo. Waliwo okuba nga tebusobola kuwuga. Waliwo okuba nga tebusobola kuyita mu lububi lwa ggi ery'omukyala. Waliwo okuba nga neeruba liyingiddemu muli tebusobola kumeetinga nga busiriira. Waliwo n'omusajja okuba nga tasobola kukola nkwaso nga akola buli kimu kyonna
n'okutanaata amazzi n'oluusi nga temuli nkwaso. Towulirangako abantu abamu ne bagamba nti gundi oyo atadde empewo. Si ekikozinga ekyo Losperm County eno. Losperm County ekizikozinga enkwaso okuba nga nnafu bingi. Ekisooka abantu abakozesa ebiragalalagala oba omwenge. Omuntu bw'anywa omwenge ng'abadde tali okumala ebbanga ddene gutta obwagazi ne gutta process ne hormones ezikola enkwaso ne zinafuwa. Kituufu nayogerako ne mukwano ekyokubiri mugenzi Italia. Amazzi gano agajja nga asidi jjukira bw'onywa omwenge gwokya era gwafekitinga gusobola okugenda nago ne gwokya enkwaso. Enkwaso ezo ne zikola ki? Ne zifa ne zinafuwa. Abakozesa omwenge enjaga bikyebwe era tunuulirayo omuntu ng'abadde anywa nnyo omwenge ng'ali wasted. Teriyo omuntu anywa mwenge ng'ali totally wasted nga teyazaala mu buvubuka n'omugamba zaala n'aba ng'alina omwana. So native esobola okuba entuufu. Ntuufu nnyo. Si nti esobola, ntuufu nnyo. Oli bw'anywa omwenge n'abeera severely wasted enkwaso ze zinafuwa. Ng'abaana be wazaala muvubuka be wakomako. Bebo be wakomako. Naye emundu okyagikozesa ogikuba nga togizanga kugombola naye ng'ebivaamu amasasi tegatta. Awo. Ekirala mulimu chemicals. Bano abasajja bagamba nti nywa maanyi ga kisajja oba nina byensiigako oba abakyala eyo bye bateekayo lubricants nga gwe wooteerayo bwoti papa nga byo bikuba nkwaso. Ng'omukazi yasigazewo butakuzaalira ng'ayagala nayo okuzaalira. Kati nga bw'onolaba bino bye mwogera nti bannabukalu. Okay. Ye nassaayo okwagala okusaba nti wabeere nga gira ki? Yes. Naye ng'ezo chemicals zigenda kutta ki? Nga takimanyi. Nga ye takimanyi. Ne chemicals zino nga mu mafactory ge tukozesa. Nuclear chemicals. Yes. Bino biki amasannyalaze zo electrical biki. Gasobola okuyita mu muntu era nago ne gamuttira enkwaso. Mulimu abakola chemotherapy bajja kukijulira. Ababeera ku chemotherapy no treatment ya cancer. Olwo olusannyalaze n'ezo chemicals ze babakuba. Eddagala eryo asobola okuvaayo nga takyasobola kuzaala nga takyalina nkwaso. Mulimu endwadde ezimu ng'omuntu aziina ng'omulwadde wa sukaali n'amaanyi g'ekisajja gakola ki? Gagenda. N'enkwaso nazo ne zinafuwa. Era tunuulira nnyo omuntu ng'amaze ne sukaali myaka 2 era nze nkigamba abantu bw'obeeranga ne muganda wo ng'abadde alina sukaali ng'agamba talina n'amaanyi ga kisajja kabeere ng'abadde akozesa ku nsindikanja-ke buno bubayagula oba buki obwo weegenderezanga nnyo omukyala naga nti nafunye olubuto ng'ate nga bbaawo amaze ku ddagala lya sukaali emyaka 2. Musawo oyogedde ku ky'omwenge kyekyo sinziirako ku kyekuusa ku ddeni ez'akafeero. Mu bbanga ki gy'oliyo nywero oba kika kya mwenge? Okusinga mulimu emyenge egimu nga jjo tegizimbulukusa gwe tunuulira abasinga okunywa wala gyono waffe waliiraliira kaseese bikyawo obalaba bagejja kano akokyakeeru akakeo kyakeerwa ate omugenzi yali akakozesa mbu obwo buwala gy'obweru obwo bukaseese obwo ate ojja kweka nga abanywa omwenge nga guno ogwa bbiya bo bafuna sukaali na puresha naye kikola yona ku nkwaso tebali affected yet basobola okuba nga era nazo zifa naye chances naye nga kyazezenkana ng'oli anywedde walagi kitegeera kati awe ngamba kasonywa omwenge ogwo gugenda ne gukwokya ne gukwona ne gutandika okutta system ne gutta obuki. Musawo nangi ensonga ogeze n'ogibumbawumba bulungi omuntu asobola okuba nga agitegedde kuba bintu bingi badde byebuuzibwa ku mitimbagano gyaffe zino kuno ng'abantu beekuba empawa ku kyokubeera mugenzi teyazaala biki Losperm County biki ate waliwo narrative endala eyazze nti bisirikirwa lema kulimba bantu omusawo yabakebera nga
omusaayi gwo gwa kikula kirala walina A ng'oli alina O. Nsaba otangaze ku ekyo ekika ky'omusaayi. Ku bika by'omusaayi tebisobola kugaana muntu ofuna lubuto. Wakati gwe kyenyinza okubuuza gwe omukyala gw'olina ewaka bw'obanga oliwa onga yewa etomuwa lubuto. Wabula ekintu ekitera okwaffectinga kye tuyita rhesus factor. Bona boolaba bagamba nti A+ ne A negative. Ezo rhesus factors zitera okuba nga lusi tezikwataganye. Naye ate era mu kuba nga tezikwatagana tekitegeeza nti tosobola kufuna lubuto. Wabula ozifuna naye nga bwe zivaamu oba n'ozifuna omwana mukula n'afa nga tasobola kubaawo. Akokoyogedde ninaku landiroodi wange omu Samuel gye nnali nga kyekizibu kye balina. Nga buli mwana bwe mumuzaala luli walinga lubuto nga luvaamu. Oteyo compatibility yeba teriiwo. Era ojja kwega nga bw'oba ogenda ofuna olubuto obanga waakalufuna bakuba akayiso bakayita kantiddi. Sigamba nti nga bw'olina musaayi nti blood group oba A oba B nti temujja kuzaala nedda. Omusaayi tegusobola kulemesa omusaayi blood grouping tesobola kulemesa couples kufuna lubuto. Okujjako nga ewamwe mwinamu ka DNA. In fact DNA ate muleme gigamba nti bagikebeza bukebeza nti kumanya kika kya mwana. Osobola okukola DNA nga mwagala okukakasa ebirwadde ebiri mu famire yammwe. Nga bwe twayogera ku munna Poli nti ewaabwe mu DNA yaabwe balinamu sikoseero. Kati bwe tuzaala gwe nga gw'oli DNA ogamba oli wa famire yaffe etukebera nga mu DNA temulimu kasikoseero era tusaawo question mark gw'oli mwana waani. Baffe mu lulyo lwaffe mwekali. So singa tukeera ku makya ng'omugenzi Kafeero katugezi kwa yeyokulabako kye tulina yalinamuko kasikoseero obanga bayinamu obulwadde bw'ekika bwe bamanyi nti luno lulwadde bwa kika lujja lulondoola. Blueprint ebeeraga nti mu famire y'Abakafeero bazze balwala chronic disease eno oba ya kansa oba yamwe. Kati namba n'abaana ng'oggyeko okunoonya paternity test nti ddala ono mwana wa Kafeero musobola okukola eyo inheritance ya disease oba ki akalandira akajja kabatambulira oba kannamagoye oba kasikoseero tekavuddeeyo physically naye mu blueprint muli kabeeramu. Awo kyova abaana ba Kafeero bwe banaamanya nti waliyo akalandira akaliyo mu famire ketwetaaga okanoonyamu baba bajja kukanoonya muki mu DNA. Ak'okunywa tekaliyo. Ak'okunywa akalandira akabyokunywa guyinza okuba nga muze anti bayinza okugamba munaye omuntu ono tanywa si muganda waffe talina tamanyi yadde okunywa. Si bwe kiri gwe tolangayo omuntu atanywa abaana ba pasito ba abaana babahaji tebanywa. Awo naye mulimu ebintu nga byo biri genetically nga mwebiri munda mweyo blueprint ya famire. Kale producer gwo nombuulira naye nkakasa nti nno ensonga dokita azikutte bulungi nnyo era nkakasa nti sisaliddwa budde bwe nkunoonyereza bbanga ddene kuba ontemedde buli omu kyabadde yeebuuza ku mitimbagano kuno era nkakasa nti alabye interview eno okuva gye twatandikidde mpaka wano oyina ky'oggyemu ky'otegedde. Mbadde ne musawo Tone bisoboka ate nga tuluŋŋamya ebintu ebyenjawulo. Nze adde Wilberforce Kume Muyanja tusinkane nate mu vidiyo ezijja mu maaso eyo nnyingi ddala tova ku mukutu guno. Thank you so much for now. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala. Bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange baakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi
zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806. Gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi